omulabi wa Beg TV oba Beg Media omukutu ogwegulidde erinnya mu nsonga z'amawulire ne programu ezizimba genda ku YouTube subscribing olunaku nno olwaleero saagala ate nkwetolooza tuli ku nsonga y'ekibiina kya DP ndina omukulu Lubega Mukaaku ndina omukulu Lubowa basajja ba DP okuva edda era balwanye nnyo okulaba nga ekibiina kya DP kibeerawo batandika omukago ogwa UID okwegatta ne bigaana naye era balemeddeko wabula olunaku olwajjo pulezidenti w'ekibiina kyabwe mwe bakkiririza oba bakivaamu ennaku zino simanye ebyabwe bikyuka nnyo. Nobert Mao yazze n'atugamba nti NRM egendera ddala mu bufumbo obw'enkalakkalira ne DP kubanga bateekateeka okusimbangawo omuntu omu ku buli kifo mu kulonda kwe tugendamu. Kaakati twebuuza ku bakulu bano banna DP ensonga eno bo bagiraba batya ey'okubanga ekibiina kyabwe kyegatta n'ekibiina ekimaze mu buyinza kumpi emyaka bagenda mu 40 beegatte balwanyise omulabe endowooza wa Nuupu ate tunagamba kikubanga Nuupu bali ku opposition. Mukulu Lubowa wasooka obuuze ku balabi ba Beg TV. Abalabi ba Beg TV nsanyuse okuba wano olunaku olwaleero mwebali nnyo gye mukola ebigambo by'oyogedde nabiwulidde jjo ne binkuba enkyukwe naye wadde byankubye enkyukwe seewuunyiza nnyo era beeni yonna yonna gye bamuziika alina okuba webamuziika oba ntaana alina okuba nga ali awo agalangatana era omuntu yenna yenna eyeeyisa awo alina okuba asanga ekizibu kubanga mwami Mao kyakola abatandisi aba DP si kye baayagala naffe abaazimba omubumbirano omupya oguzimbye DP ogwa UID ebyo si bye twayagala. Mwami Mao yennyini yagamba nti bw'ogenda ewa mwami Museveni akuvuga ng'oli bw'avuga wirubalo tesobola kusalawo ngeri gye bagivugamu wabula avuga yasalawo n'olwensonga eyo namulayo nga yeekangabiriza nga bw'ayogera oluzungu olulungi ennyo ne ŋŋamba omukulu ono yatandika ddi okwerabira amangu kubanga wirubalo tesobola kutuula negamba agivuga nti tuteesemu engeri gye banvugamu. Mwami Mao kyali mu kukola kugeza kukakasa banna DP nti ayina obuyinza okuteesa ku ngeri gyakolaganamu ne mwami Museveni ekitaliiwo. Ekituufu kiri nti mwami Mao yakeera bulungi n'asalawo ng'ayagala n'ategeera nti naavudde mu Democratic Party ayingidde mu NRM. Kyali mu kukola kati si President General wa DP kyakola kyali mu kukola kati omuwambi eyawamba empapula za DP n'adduka nazo n'ayingira mu NRM kyakola ye kye yakola abalala bonna abali mu NRM naye nga balina kaadi za DP ne batazizaayo kyakola. So tulabe kutuula wano tuudise bannayuganda tuudise banna DP nti mwami Mao ayina ebigendererwa ebituufu ebya DP byali mu kuvuga. Fe omulundi guno kye tuliko twategeera bulungi nti gye buva ne bwenkana Democratic Party institution ey'amaanyi ezimu ezaaliwo nga independence tennaba kujja kye tusobola kukkiriza esaanewo. We cannot allow a pre-independence institution nga Democratic Party okusaanawo lwakuba abantu beenoonyeza biki byabwe. Kikikola twagamba nti tuyina okuddayo tufune omulamwa omutuufu. Omulamwa ogwo guyina emitendera n'ebirowoozo. Omulamwa ogamba tuyina okugatta abantu bonna abaagala Uganda naye nga ya mutindo. Ekimu ku byo ku mutindo kulaba nti ebitongole ebyatuweebwa bajjajjaffe nga tunagenda mu independence nga tutuuse mu independence n'emyaka gino gyonna tebisaanawo. Tetusobola kukkiriza DP kusaanawo nga Uganda Rail bwe yasaanawo. Tetusobola kukkiriza DP kusaanawo nga Coffee Marketing Board bwe yasaanawo. Tetusobola kukkiriza DP kusaanawo nga Lind Marketing Board bwe yasaanawo. Tetusobola kukkiriza kubanga ebitongole ebyo bye bimanyi Uganda gyevudde era bye birina fayiro entuufu Uganda kwekoze eki kweyimiriridde. Therefore enkola ey'amwami Mao ogezaako okusiiga akaziiko ku kikyali n'akifuula corporation ng'ate defection nze ndowooza kuba kuwuddisa bannayuganda era abaatututte nga bakazanyiikirizi kye tasobola kukola ki kukkiriza. Mukulu Lubega Mukaaku wamma olowooza gwe Mao kye yakoze bw'ofuna kaadi
nga DP yegasse ne Mao waliwo anakuvuganya ku kifo kya parliament kyonna kyoyagala anti mwe Mao agamba nti mwe mwasalawo kumuwakanya buli kyayogera buli kyaleeta ku luno era naawe tomuwagire. Abakulembeze b'ennaku zino babadde ki? Mamukibalize abakulembeze mwe bakulembeze fe tuli bamawulire babadde ki? tuli mutugamba bye tuwulira. Yensonga lwaki owulira omulamo gwe twaleese coalescing quality leadership. Abakulembeze bonna we bali naye waliwo abakulembeze abamu abeewuunyisa. Nja kuwa ebyafaayo bitono byali ku mirembe emisuuna emabega awo kakati Ssekabaka Ssaabasajja ng'ajja afuna obulwadde obulwadde obwo ebiseera ebyo nga tebwogerekekako naye yali STI gye bayita gonore. Mu biseera ebyo wano kyali kirabika omulundi ogusooka ebeeyo Congo naye nga Ssaabasajja abeera mu mbeera etali nnungi ddagala ate tebaagala kulaga nti Ssaabasajja yatuuseeko obuzibu. Kakati basajja be nga batandika nga okusobola okukifuula ekirungi nga batandika era wewava n'ensonga obulwadde bw'abazira. Ate alina nziku ye mukwagwa, ate alina nziku ye mudembwe. Ekigambo si kye nandiyisiza wano naye tulina okudemonstratinga kino mu mbeera entuufu olw'okulaga abantu ekituufu. Munnange okuva mu lubiri ebisakaate nga abantu batandika okukwatibwa obulwadde era yengeri gye bwatandika okusaasaanamu bantu bakitegeera oluvannyuma ne bagana nedda we must come clean kubanga gwe muzira kwegamba nga bakitaddeko n'obuzira naye nga kintu kimalawo ekimbe kimukubye basajja be obwakabaka bugwawo naye bagambye nti muzira. Kale nno kati Mao si muzira. Mao aleme kututwala mu nnyimba bwezityo yaba tutedda yaba noonyeza buwanguzi. What do we ally with capture? Olija mwami Lubowa kyagambye nti Ben Jali, what do we allow with today? Capture, misrule, efugabi, ekiwambansi, ekyabuli ku level institutions, bureaucratic institutions, nebirala. What do we allow with? Ono corruption gola byatututte mu bbanja lye tulina omukulu lyayisiza n'agamba nti tuli mu butabalika 97 almost 10 ze billion emitwalo 10 kyetwalayinga nakyo ndi bannayuganda twalayinze n'abakulu abatutadde mu mbeera eyo. What do we allow with? Kubuzaawo bantu kuwangula kalulu What do we allow with? Kitimba bbula nti kwe aba DP tugenze mu kitimba bbula ekyamwami Museveni tuvumirira kino ekiri mu opposition kitimba bbula ekiwani tugende mu kya Museveni. What do we allow with? Mao akkirize nti yagenze ku renewinga ndagaano ye ne banne bwe mbazizaayo ku misuuna ne balwadde banne naye aleme gamba nti buli wa DP mulwadde okutuuka okuba nti tetusobola kulowooza nti fe tusobola okugenda ku levo ey'ekibuzaawo bantu, ku levo ey'ekiwambansi, ku levo efaanana bwe tugende tukola alliances ezo. No, kyetwandibadde tukola kwandibadde gamba abo abali mu mbeera eyo muve mu ekyo tuzimbe eggwanga lyaffe nga bamwoyo gwa ggwanga. Naye ye bw'aba agenze okuzza kubanga bukyagenda embeera eyo yeeyongera kwononeka alaga nti kati nziza bujja era kyembadde ngenda okubuuza Lubowa nti ye nga Munna DP Lubowa Mao bukyanga agenda n'akwata ekintu mwe nga aba DP mufunyeemu ki kubanga twandigambye nti nga bwe yagenda okuva ne twafuna ABCD kale nene endagaano katwongere tuginyweze. Lubowa kakika walaba yeeyo ku City House naye olinnyayo bannaddipi babonyeebonye ku mulembe institutions. Njagala kugamba tosobola kusanga munnaddipi asobola kugamba nti waliwo batuuse okujjako kugamba nti pate yafuuka ya press conference
activity ya Democratic Party enkulu yafuuka ya press conference. Kyogamba Mao endagaano gye yakole bayambye okutuuza press conference nga teri yabakuba ku mukono. Era zo bazituuzizza eziwera. Njagala kugamba banna DP ne banna Uganda okutwaliza awamu. Kubanga tewali kyalo kitaliiko DP. Tewali kyalo kitazaalibwako muntu wa DP. Bazaalibwa naye tebaweddeeyo nga baweddemu amaanyi. Era bino ebino bibaleetedde okuba nga tebajoogerawo. Anti kati nammwe mubeera ku TV, mubeera ku radio, singa mwe mwagenda ku kyalo ne mumobilizinga. Ate nga tumubilizinga ki? Tumubilizinga ki ekyetera abantu okutya? Kyendowooza Mao kyali mu kukola. Alabika yalumise nga Mwai Museveni agenda kukyusa kabineti ye. Mwai Museveni naye okola naye waliwo omuganda waffe yagaye nti nno oyina okumanya akataba kujagala kasoma yagaye nti oyina okumanya how to hug a porcupine. Porcupine kozi ekibuganda okunywegeramu namunungu ogimanyi namunungu ekwatika. Alabika akataba ako yakasomye nga ageza kutegeera namunungu bwebegoba wetereza otya obadde ogikwatidde ogigwotya. Press conference eno yajjidde mu kaseera kennyini nga Mwai Museveni essaawa yonna alangirira kabineti empya. Njagala kubuuza Mwami Mao ne bakwano be nti bwe baali bagenda ewa Mwami Museveni NRM secretariat oba basekretary general basooka kutuula ne bakubaganya ebirowoozo ku ndagaano eyo oba Mwami Mao yatambula butambuzi n'agenda neyefuula nti alina ekiragaano kyasayinize ne Mwami Museveni ne bamuwa n'ekifo ne mutowe gwe bagenda kubanga abantu abaafuna ebifo baali babiri ate be bagenda ewa Mwami Museveni. Tukijjawo tutya nti abantu abo tebagenda kufuna bifo nti era kati Mao olw'okuba ekifo kye buli kaseera kirina okuba renewed by reappointment ya Mwami Museveni nti ekifo ekyo tekiri mu lusuubo era kyekiddusiza Mwami Mao okuba engoma nti bwe bamugoba agambe eggwanga nti bannange nagenza okulaba ng'endagaano ebadde tekola ki ebadde tekola oba oli awo atise Mwami Museveni nti bannadipi bange nti butanyongera kifo kino endagaano bagira era eggwanga ligenda kukola ki kutabuka. Therefore DP tesobola kubeera kikozesebwa Mwami Mao kuliniyinga kifo ki ku kaseera ke baagala omugoberamu. Bwe baba baagala kugoba Mwami Mao gumira okugobako ate toddamu kwefuula nti no oli muna DP nga bamaze okukola ki okugoba. Beera mugumu bw'ogenda n'oli ekikere teweefuula nga ate akirya kirye ogumye ogaye bannayinze gwe mwalaba nyiridde lwakuba ekikere nakikola ki nakirya era weefuule nga abali ebiki ebikere yeyo fact. So ffe abalwanira okufuna omutindo n'okufuna transition empya tulowooza nti Mwami Mao talina kyatuweereza. Bwe yagenda ewa Mwami Museveni yali asuubiza tugenda kuleeta amateeka amalungi, tugenda kulaba nga debate etandika, tugenda kulaba nga democracy tumwogerako. Kyeyakoze yesterday yatusuubiza transition enkyukakyuka y'obukulembeze. Kyeyakoze kyetusobola okutegeera gye twali tuteeka omukolo okunga bannadipi yasiibye ku poliisi nga gamubakuba embooko mubakuba embooko musazeemu emiki emikolo. Musajja mumuwaayiriza obanga olwanirira dialogue ng'olwanirira free speech naye nga bw'okeera n'osaba poliisi bannaye mubankubira embooko wabaawo ekikyamu kubanga tosobola kwogeza mumwa mulala ng'ate okola kiki kirala. Eyo sobola kitwala nga achievement bw'abanga ng'ekyo yagenda okukola kulemesa bannayuganda kwogera mu free speech ekyo tusobola okuga nti akikoze eki akyakivinze kubanga okuva bwe yagenda buli pate bagikuba mbooko. Aba-FDC juzi bakola meeting yaabwe Katonga embooko yavuga. Mao ye minister aba-FDC bahita bafunanga ku mbooko ziri awo naye aba-FDC era bagamba minister kyo wa justice abakabiza anti namwe muli mukwata akazindaalo mumukuba bukubi kati yabalwanira atya tugenda ku popopo police batuganye kibadde
nti ati munaye minisita ate minisita yaga n'ekiwandiiko kikino yakiwandiika kale kati katuddeko wa Mukaaku Mukaaku agenda tubuulira mwe mwategedde mutya nti Mao bagenda Museveni agenda kukyusa kabineti naye bw'anaavaawo nga obalaba abasajja nabagamba abasajja be bali ew'omusajja n'ebigenda mu maaso babimanyi bategedde ne kabineti nti agenda kukyuka seetagana kukiddamu kuba nejjo ne sipiika yakyogedde balinda NRM enkyukakyuka zenayo zenekola nga bwe babadde baleeta the right honorable Bashekezi Joel Senyo kakati obanga ekyo yakyogedde nga bayingiza officially right honorable Bashekezi kakati ate erinnya eryo ng'oli kulembeza nnyo ate walirabyeko kukundaga muntu ye kiri yakola ne Didi Paul era naye nyini bwe yali akya mwaye Mukaaku osomujjako eri alubega ya Mukaaku olinzijjako eri alubega olinzijjako abasajja bano ate bwe tukyeyambisa interchangeable nga bwona bwe tukyeyambisa ku Museveni ne Tibuhaburwa tuyinza kutunenya nga bwe tukyeyambisa ku Tinyefunza ne Sejjusa tuyinza kutunenya anti kati omuntu abamulowooza nti oli bwagira erinnya n'ali flipping bwati olwo aba akyuse nga muntu aba mulala naye right honorable and we congratulate him bwebadde bakyogedde nti mu mid term muno tugenda kulaba a new team ku side ya gavumenti ng'ereetebwa oba okukakasa abakola ki ababaddewo kakali ekyo omukulu kyagambye Mao kyalina naye mu achievements babadde speaker bwe yabadde wali bwe yabadde ayogedde babaddeko bagenze mu committee kakati defense and security committee negenda olwajjo kyekyabaddewo kakati ne baleeta baganda bange abopposition twegendereze nnyo tetuleetanga bannamba lujega buli wantu obwedde otafiira alinga eyeebase ngaera bwomanyi bwatera okubeera bamugambye sebo bakukyogamba mukulu Katabazi simanyi abadani bagamba abantu otafiira nyonyole babuza bannaye akakiiko kongadi yake mwogerako tekali house mu ministry ya internal affairs kali ministry ya constitution affairs justice and constitutional affairs ekyo kyekiraga nti ababaka baffe bannamba lujega akali ebyo nabyo tunabyogerako batugamba omutindo ekisooka kati ku mulamwa gwe tuliko ku Nobert Mao kwe tulabidde ng'akakiiko ka Human Rights Commission kale etali report ekibuzaawo abantu ekyebitege naye nga ne minisita tasobola kukyogerako naye ng'oyo ye Nobert Mao agamba nti yakuzibwako mu Democratic Party oyo takyali kyogamba ebyokulwanirira eddembe n'enfuga ey'amateeka neyabivaako emyaka esatu gyabaddeyo okubuzaawo abantu okukola ki talina kyakoze n'ekimu wadde yalimba ensi mbubo be bagenda mu ndagaano ne munne munywanyi we mwami Museveni baali balikwekyo ekyokubiri eno endagaano siya tuleme ku misrepresentinga ebyo byendanizo kati okulaba badanizo okukonscriptinga ebibi institutions ndagaano yali bya Mao Siranda ne Museveni tebeerangako ya DP ate tebeerangako ya NRM these institutions should be left alone kubanga tumanyi processes singa institutions ezo ziba zikoze ki simba wakati so renewing kimanyi nti Museveni ye Saabalwanyi ye Nansono chairman we NRM kakati bwe babanga basajja baatuula president ne president owa party eri emaze mu buyinza emyaka nene ebudde ku opposition ne batula ne bakkaanya ogamba oti anti kye bakkaanyaako tekyali kituufu okiwulidde bakkaanya ku lw'ebibiina byabwe okiwulidde father bishop omu ayinza okujja n'agamba nti nze wano ebyagge mbiwagira naye tekitegeeza nti kyaki kanisa oba ekereziya ekiwagidde tulabire ku bintu ebyo tumanye wabula bamuteeka ku nninga okujjako nupuyoka gye nakalabe tateeka ku nninga muntu ng'agaye nti ffe tuli babisiyaga kakati mu mbeera eyo njagala kugamba mukulu Mao aleme kubuzaabuza nsi nti DP egenda ku renewinga endagaano yayo ne NRM ekyo tekiriyo yakola endagaano ye yeetika kintu kye
oba yayingirira obusezi si bwakika ekitambo kikye aleme kukisiiga buli Munna DP ekitambo kya Mao na Siranda be bamanyi be bazina ekiro n'emisana baseera misana ng'ensi eraba basigale n'ekitambo kyabwe oba bali niwinga ekitambo kyabwe ogenda mu maaso weewaawo naye fe ab'amazima n'obwenkanya abaana b'amazima n'obwenkanya abaveeyo n'eyo tuli mu process ya kulaba nti tuddamu okulaba nti tuteeka center stage ya quality leadership etatimba bbula etatimba kiwaani egenda mu maaso era ogwo omulimu twagukoze ne bwe yayimiriza by the way popo amawulire gawulira mu bantu buli wamu ne Mwami Museveni naye ng'abantu ba DP baagala okulaba nti emboozi wano mu transition ey'okulaba nti tuteeka ku center stage kye tuyita quality leadership nga yetabayini y'enkyukakyuka yetabayini ya transition eteekwa okugenda mu maaso nga bwe wagiraba mu Africana nga bwegenda nga 22 e Masaka ngera batugenda okuddamu ekyawano nga batugenda okugenda e Bunyoro nga batugenda okugenda e Busoga n'awalala ate gy'obadde oyogerako ku mukulu Lubowa okwawukana ne Mao banjawulo nnyo kubanga ye kaninga sekutale jeno wendowooza eyo olabye omulimu gwakoze aba DP bannayuganda ab'ebibiina ebyenjawulo bano bajeema bano ba NID bano ba FDC n'abantu bagamba abo we bakudde weewo oyo ali practical tagenda mu biragaanolagaano ne bwana aba alina byalowooza ayagala abantu bonna babenga bakitaddeko laama bwettu bwe tukola mu democracy sosinga Nobert Mao ekibuuzo kyange ekisembayo nga tumaliriza singa Mukaaku Mao anaasiiringa endagaano ye ne bakuwa kaadi ne balugamba Mukaaku gogenda kwako kaadi ya DP ogenda kwesimbawo gogo NRM ogenda kuwagira DP ogenda kuwagira kaadi onoogitwala togitwale oba oli musajja Muganda oba Mufirika ndi mu America era oli ne bwaleeta omwana naye nga tulaba nti bw'anaasika ajja kuleeta ekitambo awaka okimanyi bw'ofa ng'olina ekitambo ekyo tebakuziikana ku kijja kino okimanyi wano Muganda tokimanyi oba mujjwa ennaku zino mbadde ne mukwano gwange omu gwe siyogere wano naye baziika eri mu Lusagazi naye waliwo Muganda waabwe abaana abawala n'abalenzi baga nti oyo taziikibwa naffe so Muganda waabwe taziikibwa naffe agenda kukuleetera ekitambo nga n'okwetuga teyeetuze ate si mujjwa gyejagala okugamba bino ffe wano mu Afirika tetubitegeera bulungi Mao yakwatibwa ekitambo ekyekiwambansi ekyekisibira mu bbwa ekyefuga B ekitambo ekyekidibago ky'ebyenfuna ekyokubonyaabonya abantu ekyekibbataka ekyo tayinza kuziikibwa ku kijja kyaffe ab'amazima n'obwenkanya okutuusa nga avuddeyo n'alangira ate tumukolako emikolo nkiddamu okutuusa nga avuddeyo n'alangirira ti bannange ekitambo kye nali nyenzeeko nkivuddemu ate ne tumukolako emikolo n'alyoka adda mu lubu lw'ab'amazima naki n'obwenkanya akagenda okusembayo mwe mwaleeta nuupu mwe mwaleeta people power muze ne nuupu Ssennyonyi wetwogerera ofiisi emulimu 5 ndowooza okusinziira ku bigenda maaso ku paalamenti osuubira ki mukulu Lubowa mu kisanja kya Ssennyonyi emyaka 2 n'ekitundu gyagenda okubeera leader of opposition kekasembayo mu ddakiika 2 ekibuuzo ekyo simanyi kyekyagala kudda naye katusuubire nti no mwami Bashekezi akiikirira oludda oluvuganya ebigendererwa byalwo byakujja Mwami Museveni mu buyinza Abannayuganda ne batuula mu gavumenti Mwami Museveni gyakola ki gyaliko era ffe tulowooza nti omugaso gw'ababaka mu paalamenti abavuganya ne mukama waabwe kutuyamba kweyongera ku coveringa space ebadde yeeyongera okugaziwa omulimu ogwo gwetaaga bukugu gwetaaga kumanya kikyakkola nze ng'omuntu simanyi busobozi bwa mwami Bashekezi mu struggle eno naye nga bannaffe abalala bagambye nti buli omu tulina okumuwa omukisa so mwami Bashekezi tulina okumuwa omukisa okukola
obukulembeze kubanga era ekibiina ki kyekimuwa omukisa okukulembera opposition mu parliament. Ffe abadde mu opposition mu parliament tusuubira opposition okulwanirira space yaffe ey'okwegazaanya, ey'okuba enkiiko, ey'okwogera n'abantu etakyaliwo ebbanga lino. Tusuubira nti obulyake obuli bw'enguzi tebulina kweyongera nnyo nga bwe badde bugeza kweyongera mu mugigi guno. Tusuubira nti parliament naddala opposition erina okuteeka parliament ku bunkenke ebeere ng'eddamu okukola omulimu gwayo, kubanga waliwo n'akaseera sipiika ke yagamba nti ripooti zijja naye obukiiko butuula tebukola ku ki? Ku komiti. Komiti zituula naye komiti ezo tezikola ku ripooti. Ate ripooti kitegeeza nti okutte ku buzibu obwo obutaganjudde ne recommendations ozikoze, ensi eyo esobole okugenda mu maaso. Kyendowooza nti abantu abamu n'obukiiko obumu nga n'akamwami basheekezi kwe kali kaali kafuuse kanafu mu nsonga eyo. Ffe nga opposition eri ebweru wa parliament tusuubira parliament okuba nti nno etuwa buli kimu kye twetaaga, ng'etugamba gavumenti yakola kino mukyogereko, gavumenti yakola kino wano mugino gikubire kuuli, tutegeere bulungi ebigenda mu maaso. Bwe bakola ebyo tujja kubanga tubejjeereza. Mukulu Lubega Mukaaku, maliriza ng'otuwulira ki ekigenda okubeera e Masaka, ki kye mufumba e Masaka? Nga sinagenda ku ky'e Masaka. Njagadde nkooneko ku nsonga bye mbadde njogera. Era ebintu ebyo bitaano bigenda kuntambuza nnyo eggwanga lino mu kakyo kano. Ekyensoose ekyekiwambansi, politics w'ekiwambansi, vira mu misiru, vira mu dictatorship, ekidibago n'akatuubagiro ke tulimu ak'ebyenfuna akatutuusizza ku debt levels ezayogeddwa. Ekyokubiri kwe kumalawo politics kitimbabbula, politics kiwaani. Ekyokusatu kwe kumalawo politics muzimba cults. Tubeerawo nga tulina abantu betukubira nga tulina n'ekyokuna ye politics bwetuyita the Maguire, political Maguireism, yekuba goal. Obeeraawo n'ozannya obukodyo n'ozannya obungodeera ng'olaganga agati nwanyisa kibalizi naye ng'eno oli mu kwekuba goal. Engeri ya Maguire amanyi agabbi gali e Kampala guyinza okubbako essimu. Yes. Kati ganna agabadde awo okumpi gefuula agakuyambako uyo muyitawo kumbe gamuwerekera. Ogenda ne weebuuza mwami Kibalizi, laba bwe twatandise mu parliament, wawuliriza speech ya former leader of opposition, wawuliriza eya right honorable Bashekezi Joel, wawuliriza speech ya leader whip wa government, waziwuliriza zabadde nnungi nnyo. Twatandise balance yatandise, power balance yatandise, ate twamaze ebiri mu mawulire mbadde ngenda bikugirayo. Buli ka office konna ke twali tufunidde bafuutu soldier, abaana abali technical, abaana abayita mu kubonaabona, abaakubwa emiggo naye nga ba graduates abalala balina masters abadde bafunye nga bayamba n'abaana abalala, bonna bagobe, bonna baki tegenda kubaayo chance. Kambi maleyo tegenda kubaayo chance yakubazayo kuba bali bagambye nti kati muno clerk wa parliament balina staff emala bobe bagenda okujjuza ebifo ebyo ne beekwasa mangu nti ne leader of government abadde n'abantu nga kinana naye bamukoze eki ejjukira ndi yajja kuyitanga eri wabe bantu be baki tetukomye ku ekyo. Olwoli twaleeta deputy chief whip, olwaleero twamalirizanga tetulina deputy chief whip, bamutaddeko ekigere. Si kyokka ate nga waliwo n'olutalo olw'ebusoga
olugamba nti abasooka twakuwa Bobi Wine akalulu otuuka odi okuba magwayalizimu akali gye mugamba muto wange mukwano gwange menti wange kiki ekyakutuukako lwaki okola ebintu byabammawo okwekuba goolo kati laba gira emyezi gyonna tugenda gimala mu kulwanira kulaba oba tunazaayo abantu mu kifo ky'okukola ku nsonga z'abantu ezibaluma n'okukola ku momentum okukola ekisiira ekitwala abantu abo b'ekizimba okulaba nti transition tugifunidde obukulembeze kiki ekyakutuukako Bobi kiki lwaki towuliriza lwaki ofuuse Magwaya ow'ekika ekya standard ekya 7 star ovudde ne ku 5 star ogeze ku 7 star kiki ekyakutuukako Bobi laba bwe tutandikire nesenyenye bwobanga omwagalo oba tomwagala naye watandikire musajja naye bigenda musobera so obadde otambula bulungi ate kati ozeeyo ebigere bisatu ebigere bibiri maaso ebigere bitaano emabega tati okwo tekuba kujjako dictator oba omuyamba buyambi awo nvuddewo Masaka sebo campaign yatandise dda abantu ku ground babanji ate be bawulidde ekya Nobert Mao be bawulidde n'ebyabampuuga n'abantu no quality leadership kati eteekwa okunywezebwa njagala kubulira abantu bali e Masaka bonna ba cultural leaders bapokino bani bonna besunga lukiiko luno olugenda okuddako olwaba omutindo wali mu recreation ground nga 22 era bagambye tubalinze tetumanyina nako bazigwayo ddi bagamba zolaga omulungi tezirwa kukola ki kutuuka naye ate n'ab'e Kampala saagala bamala mmanyi olwamu olwafa nga 31 Katonda nga ye mubeezi tugendera ku luddamu kale nno ebyenteekateeka gye tulowooza nti ejja kujuna eggwanga ekyokubiri nga ne bwe tuba tuleeta abantu bakkaanye ne be tuli nabo tubaleeta nga bakkiriza nabo nga bateesezza si bino bya conscriptinga gundi jangu bw'oba toyingidde mu kino ekyaffe then you are not with us ffenna tulina stake ekigenda mu maaso nammwe aba fourth estate mulina stake n'abantu aba bulijjo ne ba bishop n'abanaddiini ab'enjawulo bonna balina stake awe tugenze nga ba union of the UID alumni okulaba nti we ungam the politics of lies ne tuzaawo politics ow'okukkaanya okuteesaganya ate n'okulaba nti ffenna tutunuulira eggwanga lyaffe ery'omu maaso ne generations eziddako kale mwebale nnyo okutuwuliriza n'okutulaba tujja kubanga tugenda mu maaso n'okubatuusaako puroguramu ekika kino n'abasajja bakawandula bigambo nga